Leero tugenda kulaba abafuzi abalonde. Obuganda bufugibwa abakungu n'abaami ba Kabaka. Kabaka asooka kugaba bitongole ng'asinziira ku busembi obumuweebwa nga bukwata ku oyo abaalondebwa. Bw'amala okubalonda bajja n'abakakasa. Ebisaanyizo ebikulu okufuna obwami kwali nga kutabaala, abazira nga babufuna ne babulya, n'abo abaakulira mu bisaakaate ne bayiga enfuga n'ennamula baabulyanga. Bino bye bifo omulonderwa abafuzi. Ebyalo. Omwami w'ekyalo ayitibwa omwami omutongole yakifuga. Alina obuvunaanyizibwa okumanya buli muntu ku kyalo kye ky'atwala. Amanya amannya gaabwe, amaka gaabwe n'ebibanja byabwe. Amanya omugenyi azze ku kyalo oba n'oyo asenguse. Amanya abantu bameka babeera mu kyalo kye. Buvunaanyizibwa bwe okumanya abantu abalina obukugu obw'enjawulo n'ebitone mu mirimu egy'enjawulo. Bw'atyo n'abaweereza ku muluka ne bagenda nga bongerwayo okutuukira ddala bwe babeera beetaagibwa okukola ebyo bye balinamu obukugu. Omwami omutongole asobola okuba n'omusigire w'omuluka. Omutongole yalabirira emirimu gya bulungibwansi mu kitundu, kugeza ng'okulima ebituli by'enguudo, okwerinda mu kitundu kyabwe, okugogola enzizi n'okuyigga ensolo enkambwe n'ezo ezoonoona emmere n'ebintu ebirala mu kitundu. Bw'ova ku kyalo oddako emiruka. Ebyalo ebiwere 10 byegatta ne bikola omuluka. Guno gufugibwa omwami ow'omuluka. Ateekwa okumanya omuwendo gw'ebyalo ebiri mu muluka gwe. Amanya buli mutongole ali mu muluka omwo, ng'amanya amannya gaabwe n'embuga zaabwe buli emu weebeera. Oyo ye mwami alina obuyinza okukola bino wammanga. Okuwulira emisango n'agitaawulula. Era ekifo ekyo waawulirira emisango wayitibwa kitaawuluzi. Emisango gyagwanga mu biti 2. Omufuzi bwe yakwatanga omuntu ng'omusango gugenda butereevu mu mbuga nga tewali awadde mutemwa gwonna. Omuntu bwe yawawaabiranga munne ng'awaaba amala kuwa empaabi ate omwawaabirwa n'awa ebitebe. Ebyo nno bye byayitanga ekituuza. Omu yasobolanga okujja munne mu mbuga n'awa engassi entonotono. Oli bw'ataasiimanga nsala ng'asobola okujulira mu mbuga eddirira. Omusango gwo gwaweerezebwanga n'empaabi awamu n'ebitebe bye baabanga bawadde mu mbuga ento. Akuŋŋaanya emisolo gya Kabaka. Alabanga bulungibwansi akolebwako kwe kulima enguudo. Buli mutuuze mu muluka alina ekitundu ky'oluguudo ky'alabirira ekitibwa ekituli. Ebinnya ebibeera mu kituli ng'abisomberamu ettaka okubiziba. Ettaka baalisomberanga mu nkolokolo, kino nga kisero kye baasomberangamu ettaka. Alimisa emisiri gy'emmere n'akozesa ebyagi mwe bagitereka. Asimisa buyonjo era n'azimbisaako ebisaakaate. Asimisa enzizi ku byalo era ne bazigogola. Okulalika abatuuze emirimu egiba giguddewo mu kyalo oba mu ggwanga. Ab'emiruka batuuza enkiiko z'abatongole. Bw'ova ku miruka oddako amagombolola. Emiruka gyegatta 10 ne gikola eggombolola. Amagombolola gafugibwa abaami abayitibwa ab'eggombolola. Owaggombolola ateekwa okumanya nti ab'emiruka bali bameka, embuga zaabwe zisangibwawa. Ab'amagombolola be bagombolola ebiba bigombaganye nga biremye okutaawulula mu bitaawuluzi. Owaggombolola yafuga ab'emiruka abali wansi we okulaba nga bakola emirimu gyabwe nga bwe tugirabye. Owaggombolola atuula mu lukiiko lw'amagombolola ku ssaza ne bafuna ebiva embuga nabo ne baweerezaayo ebibaluma. Bwe badda nabo buli omu n'atuuza ab'emiruka mu lukiiko ne bateesa n'okumanya ebifa embuga. Bw'ova ku bw'eggombolola oddako ow'essaza. Ow'essaza aba ateekwa okumanya ab'amagombolola bonna baatwala mu ssaza lye, ng'amanya erinnya, embuga ya buli ggombolola ne weesangibwa. Amagombolola 10 geegatta ne gakola essaza. Amasaza ge gakola Obuganda okuva wansi ku byalo, ku miruka wuuyo, ku magombolola. Buli kitundu mu lukoba eggombolola bigenda bisalamu ebitundu okusinziira ku bunene n'obungi bw'abantu abalimu. Ebitundu ebisalibwamu bye bino era bano be baami nga bwe biddiriŋŋana. Mumyuka, Ssaabaddu, Ssaabagabo, Ssaabawaali, Musaale, Mutuba asooka, Mutuba owookubiri, Mutuba owookusatu, Mutuba owookuna, Mutuba owookutaano n'okweyongerayo okusinziira ku bunene bw'ebitundu mu lukoba ggombolola.